Ekitalo owa Bank of Uganda afudde inidi yakolera Bruno K surprise atabuse so nga ate ebipya bizuuse ku mwana eyattibwa stepmother we kalago n'agasingawo ng'oba olindirira mu bujjuvu. Je baliko jona je mutussako engalo abagalwa abalungi yona je musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala obutakuwa kuntegeranga matu nange newayo okubeera nga ate mbaweereza mbasasaako mmwe n'abayita mizibu eby'enjawulo mbasanyukira ku mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakozeza amazaalibwa olunaku olwaliro mikwano gyange mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mbagaliza mirembe mbagaliza buwanguzi mu bulamu ate obw'ensi eno so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe ensaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze mirembe agiramuze ekisa bw'atyo agumye emitima abako ab'enganda sakate n'ab'emikwano amanya nze omumbeja Aisha nasolera nga butereevu weyakaneyongako olunaku olwaleero mukwano gwange nyongera okujjukiza nti waneeno ofunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna abawano sakate n'abo abali wabweru w'eggwanga kale bambi ngenda kusaba ekintu kimu subscribing ateekako akadde butereevu tojja kwejjusa era nga kantandikirewo nagandese ate essaawa eno yennyini nga bwe ntyo ngenda tutandika n'amawulire gannaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga Ssenkulu wa Bank of Uganda omukulu oyo Emmanuel tumusiime mutebire bw'atyo bambi afudde enkya ya leero ku ssaawa nga 11:00 ez'okumakya bw'atyo bambi wetwogerera ze mbuyaga ezikaze engoye kati no munange tusaba omwoyo gwe Katonda guwumuze mirembe agulamuze ekisa bw'atyo ayongere okubeera nga ate agumye emitima abako ab'enganda sakate n'ab'emikwano so nga ate basi y'essomero lya Hoima School of Nursing and Midwifery eno yo bambi egudde ku accident ku luguudo ate werutyo olugwa ekyangwali ate okudda ekaseeta era nga bambi abayizi abamu ababadde mu basi eno bakoseddwa n'ebiwundu eby'amaanyi nnyo nnyini ddala wabula ng'ekyessanyu nti tewaliko n'omu afudde wabula nga bambi katubasabire abaate abafunye obuvune basobole okubeera nga ate basuuka mu bwangu ddala so nga ate ye Pulezidenti Museveni bw'atyo yeesamudde ekiteeso ky'abana NRM abalemererwa munange bano baatula we batyo ne baleeta ekiteeso kyabwe mbu nti Pulezidenti bw'atyo abeere nga ate alondebwa Parliament wabula nga bino ye Pulezidenti Museveni abyesamudde era ye bw'atyo n'agamba nti kino ate kiba kityobola enkola ya demokrasiya era ye bw'atyo n'agamba mbu bannayuganda be balina olukusa okubeera nga ate munange bakola ki beerondera Pulezidenti waabwe wabula nga ggwe ampuliriza gwe kineeno okyogerako kiddala mu butuufu Pulezidenti yandibadde alondebwa Parliament nga mawanga agamu agakulaakulana oba ffeeyo tetunnatuukayo bannayuganda be basanya okubeera nga ate munange bakola ki beerondera Pulezidenti waabwe kale no munange ngenda kusaba ekiteeso kyo okiteekeko atawo mu comment section ate munange tutegeere naawe endowooza yo ate mukwano gwaffe ku mbeera eno so nga ate ye ex wa Kadaama ono ate munange eyakolera Bruno K surprise ono bw'atyo atabuse jjukira ono omukyala amulinamu bw'atyo abaana bana bw'atyo yavuddeyo ng'obujja naye bumutta so nga ate era abasajja bayitirivu nnyo abavuddeyo ng'ate era beepikira mwana muwala ono inidi ndowooza oyo tumujjukira bulungi ate munange eyalabikirawo ku programu weewunyise omwagalwa wo ne Hope Shifa bw'atyo ng'ate akolera omuyimbi ono Bruno K surprise kati no baana bangi nnyo bakaddamu n'abantu abalala bavuddeyo bwe batyo ne bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bajerega omukyalo ono wabula naye era yavuddeyo n'abeera ng'ate munange akola ki yeerwanirira ng'agamba bannaye Bruno K nammwe mumwagala lwakuba nti munange temusobola kukola ki kubeera ng'ate mumufunako access y'ensonga lwaki munange mugenda mu maaso n'okubeera ng'ate munjogerera butereevu bagamba nti akudira mu luyimba taluwomya ate munange ne lubaale w'omulamu bw'atyo tassamirwa kale nno ngenda kubeera ate nkulekerako video yeeno ogende maaso n'okubeera ng'ate naye omwekkaanya so nga ate era ngenda kuba tensembyayo video nga waliwo omwana mulenzi omu atunnyonnyola ate engeri omwana ono eyattibwa stepmother we ate bambi gye yattibwamu omwana oyo ffenna kinajjukirwa nti amanya ge ye yali Elsi era nga wetwogerera bambi ye mugenzi era nga we batyo bamusanga annyikiddwa mu pipa y'amazzi era nga wetwogerera ebambi ze mbuyaga ezikaza engoye wabula mwana mulenzi ono avuddeyo n'atunnyonnyola ebingi oba oliawo bye tubadde tetumanyi omwana ono yajja atya okubeera wa stepmother we yafa atya mbeera ki eyaliwo na biki ate mukwano gwange ebigenda mu maaso kale nno ngenda kuba nkulekerako video zino zonna wabula nga kyengenda okusaba kiri kimu nti subscribing nga woba tonnaba teekako akadde osobole okubeera nga temunange tomissinga out updates like nga video eno woba ojagadde gisharinge woba ojagadde naye nga ate ekisinga obukulu toseetuka kubanga ate ekyamazima nkomawo essaawa eno yennyini n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala goodbye for now obujja n'obusungu omusajja mumwagala niye mumwagale nga temunvuma my lord
I wonder. Omusajja ajja ossalawo kufa ababiri ani gw'ayagala. Ekigambo laavu kinyuma nga mwembi mwetekera. Akwata empola namala nenfuna. Bye muŋŋamba mbimuloopera. Mbimugamba kisobola obbaluma. N'ebirala n'okoma byogera mu public. Wakati saa zino kale kangame saa zino olinga serebu kati. Buli wanagenda okukola emikwano anaavanga yagende ku social media basaba olukusa. Naye ne bw'onoogenda wa sheiti agenda kugamba nti inidi kye yakoze si musango. Byokulabira abasajja n'ebyokulinda batukwana ebyali byadda. Ekinamba kisobose yogerako naye wanabakkiriza omumpere ku nnamba yange eya WhatsApp era enamba ya kampuni. Bruno neyanziza n'oluyimba ndyokanga n'enjijja n'enjogera kati yalumwa azaale. Leka kibalumire ddala weebale. Alright, muli mutya mikwano gyange kansube nti muli bulungi. Kakati waliwo amawulire agatambula oba amawulire agatrendinga nga si malungi ag'okufa kw'omwana gwe bayita LC Akeza Rutiyomba. Omwana ono abadde wakati w'emyaka 5 n'emyaka 6 era nga abadde agenda kweza emyaka 6. Yafa ennaku z'omwezi nga 14 January era poliisi neekwata abantu babiri stepmother we gwe bayita Mary Chantal Mukanza Warushimana. Yes, Mukanza Warushimana Mary Chantal yabadde stepmother we awamu n'omukyala ayitibwa Native Nirere abadde housemaid waabwe. Omwana najja atya okuba nti abadde awo ne stepmother ne housemaid. Mama bwe yafuna olubuto famire y'omusajja negaana omukyalo oyo okubeera ewaka. Yagaana omusajja okuwasa omukazi oyo n'akwale nti yali afunye olubuto. So bamugamba nti wadde omwalo yafunye olubuto neffe tumwagala. So omusajja teyakiremerako. Omwala n'akuza olubuto n'azaala bulungi. Era ng'omwana abadde mu mikono gyabwe bombi. Abadde olumu abeera eri ewa maama oluusi n'abeera enewaani ewa dadi we. Era nga dadi we badde babeera mu kitundu kye bayita Busanza mu Kanombe sector mu district ye Kichukiro e Rwanda. So omwana oyo n'akulira mu mikono egyo ng'olumu abeera wa dadi we olumu abeera wani wa mami we. Naye ng'oluvannyuma lw'omusajja oyo okumulemesa omukyala gwe yayagala yasalawo n'afuna omukyala omulala. Era gwe badde bakakola ki? Badde bakazaala omwana wa myezi 3. Omwana ono yafudde ennaku z'omwezi nga 14 January 2022. Oluvannyuma lw'okufa kwe era poliisi yakwata abantu enkeera ennaku z'omwezi nga 15. Oluvannyuma lw'okubakwata omuwala statement gye bamuggyeko era ye gyakoze yagambye nti ennaku z'omwezi nga 14 mukama we yali amutuma nnyo ku dduuka ng'atuma ono omukozi naye ng'agamba buli lwantuma mba nakoma bwe nti nga musanga ku mulyango wa store agenda agamba dayo okime ekintu ekirala. Mukati n'omuwala oyo yali akole waka n'akola ki neyeekengera nga alaba waliwo ekintu ekitali kituufu olw'ensonga mukama we gyali eyisaamu ate nga era yagamba nti mukama we yali ayisa bubi omwana oyo newankubadde nti bbanga yabeerangawo ttono era nga yagenza okufaadde akamalawo just wiiki emu. Wiiki eyo emu gyali akamalawo babadde bakyamunoonyeza ssomero nga banoonya ssomero ddungi kubanga omwana abadde ayagala nnyo music. Omwana abadde ayagala nnyo music so nga balina okunoonya essomero erisomesa byombi okusoma kwa bulijjo ne music we twabadde ayagala nnyo ebintu byaki bya music n'okuyimba. So ono omuwala agamba nti yeekengeramu olwa mukama we engeri gyali amutumamu ekintu kimu ku kirala ku kirala nga aba yakamutuma kino tamukkiriza na kuyingira nju ng'addamu akola ki amutuma ekintu ekirala nga era ayimiridde ku mulyango gwa sitoowa era amutumira ebyo byonna
omukozi nyekengeramu naye oluvannyuma ng'akomyewo omwana mu nju yakaaba kati ono kwegenda akola ki ayonsa omwana bwe yagenda okuyonsa omwana ono omuwala kwekukola ki omukozi n'ayingira sitowa abadde yali yeraliikiridde nga alaba waliwo ekitagenda bulungi bweyingira mu sitowa agenda okulaba nga waliwo ebigere by'omwana ebiseeyo mu drum mu pipa oba mu drum bali bateereyo okuteekamu amazzi agenda okulingiza bwati nga bigere by'oli omwana ng'omutwe guli wansi gunyikidde mu mazzi naye ate nga yagamba bali bamaze ebbanga ng'eyo drum tebajja giteekamu mazzi naye ku olwo yasanga mulimu amazzi nga n'omutwe gw'omwana guli munda era tiyamukwatako yakuba bukuba enduulu naye abantu abakoze eki abazze ne basanga omwana mufu era poliisi yakolera ki poliisi betandikidde ne bakwata tandika okunoonyereza kwayo so bwe bityo ebimpimpi ebikwatagana ku mwana ne stepmother we enfa gye yafuddemu eggwanga ensi ye kozi abamu badde bamanyi nti oluusi munnauganda naye nga yisi munnauganda era nga poliisi yakoze postmortem okuva mu ddwaliro lyayo lye bayita Rwanda Forensic Laboratory naye nga tunaba bannamawulire kintu kituufu tenaba kuwayo report yes ku nfa yaani y'omwana naye nga y'omwana yaziikiddwa ennaku z'omwezi nga 18 ku Lwokubiri byaziikiddwa nga bonayo bwekola ki bwegenda mu maaso n'okunoonyereza ekyaviiriddeko omwana oyo okufa yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege mu mwijima utuma tutareba imbere iyo tujya ngo bimeze bityo nzi neza ikimana